الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. matenda amalungi ga Allah, tuzaako okusalira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumusaba asse okusaasira n'emirembe ku ye. Akadde kano tukeyambisa okutunuulira agamu ku mateeka agakwatagana ne nikah mu Busiraamu. Gye buvuddeko twatunuulira ku nsonga ekwatagana ne at-ta'addud fil Islam, omuntu okuba n'omukyala asukka ku omu mu Busiraamu kiramula kitya? Abaffe kyatteeka ti buli Musiraamu yenna alina okuba n'abakyala basukka ku omu, era abatakikoze afuna omusango oba nedda. Ensonga eyo twagirambulwa bulungi ku musomo gwaffe ogwayita, nza si gumu wabula gizze giddiŋŋana naddala ku mulamu ogwo ogwa omwami okuba n'omukyala asukka ku omu. Era ntubalaga al-hikma al-ilahiya, ekigendererwa kya Allah subhanahu wa ta'ala okubanga yakkiriza abaami olyokubanga awasa omukyala asukka ku omu. Twatunuulira ensonga ezo mu misomo gyaffe egyayita. Waliwo shubuhat, ebintu ebibuzaabuza ebitera okuleetebwa abalabi b'Obusiraamu naddala ku bulamu ogwo mwami okuba n'omukyala asukka ku omu. Naye ebyo byonna bye boogera nabadde njagala tubiwa obudde, naye nagenza okulaba nga tebyetaagisa kuwa budde. Wabanga Allah ayogedde, Allah waba ayogedde, kiba kitegeeza ebyabalala byonna tubissa wali wabbali ne tutambula n'ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyaba ayogedde, oba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyaba ayogedde kyekikulembezebwa. Bo abalabe balina okwogera, baliwo kwogera, ate era bajja kwogera paka yawm al-qiyama. Abakityo tujja kuba tutambulira ku mulamu omulala insha Allahu ta'ala ogukwatagana ne ba'd ahkam al-mawlud. Tuze tutambula, bw'omala okuwasa okufuna omukyala funye omu babiri, ekiddako tuba tusuubira ezzadde, sibe guli ezzadde eryo amateeka agafuga omwana azaaliddwa kituyita ahkam al-mawlud, amateeka agafuga omwana azaaliddwa. Tukimanyi bulungi nti omwana ono abazaaliddwa kirabo Allah kyagabirira omuntu, ate akiwa gwaba ayagadde. Si buli muntu nti aba awasizza afuna ki? Afuna omwana. Kiba kirabo ekivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ati omwana ono abazaaliddwa Obusiraamu bwamussaako amateeka agayina okugobererwa. Singa oba ofunye omwana oteekeddwa
okubanga otambulira ku mateeka ago agasibwawo getugenda okubanga tutunuulira mu bufunze insha allahu taala, nago tetujja gaziwa nnyo. Okusooka kwa byonna, alwalad ni'ma min ni'ami llahi azza wa jal. Omwana kyengera mu byengera bya Allah, kyengera mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu Qur'an bera yogera ku kyengera ekyo yalaga nti kirabo kyetugabira oyo gwe tuba twagadde. Lillahi mulku samawati wal ard. Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti ye nannyini ye mufuzi w'omu ggulu ne mu nsi. Yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur. Agamba ngabirira oyo gwe mba njagadde ne muwa ekirabo ky'abaana abawala, oba ne muwa abaana baki abalenzi bokka. Aw yuzawijuhum dhukuranan wa inathan, oba omuntu Allah nakutobekera abaana nakuwa abalenzi nakuwa n'abaki n'abawala. Wa yaj'al man yasha aqima, nafuula oyo gwaba yagadde aqiman nga mugumba. Bano abeeranga nti abaana bakubula jangu ofune, teri asobola kuwa mwana nga Allah asazeewo butakuwa mwana. Ne bwotambula okuva e mashariki ogende magharibi ng'onoonya mwana tosobola mufuna. Bw'aba asazeewo okugamba nti kankufuule aqiman, obugumba buba ku njuyi zombi, buba ku saidi y'omwami ne buba ku saidi y'omukyala. Asobola okubanga Allah mukyala gwamye omwana, naye nga ate omwami bw'afuna omukyala omulala asobola okufuna abaana. Oba ne kibaawo nga gwe omwami gwe Allah gwamye ki omwana, ng'omukyala bw'aba afumbiddwa awalala asobola okufuna omwana. Kati Allah agamba nti wayaj'al man yasha aqiman. Lwaki Allah bw'otyo bw'okikola? Naawe ensonga, innahu alimun qadir. Olw'ensonga nti mazima Allah alimun, mumanyi Allah. Ekyokubiri, qadirun, ayina ki obusobozi abulina. Amannya agabiri galina kye gategeeza. Alimun, bwe mba nkuwadde baana bawala saagala oyogere bingi olw'ensonga nti alimu yamanyi lwaki akuwadde bawala bokka. Era toddawo ne weemulugunya lwaki nfuna baana bawala bokka. Osangako wansi nti innahu alimun, yamanyi lwaki Allah kino kyakoledde. Era sikikubaganyako birowoozo byonna. Alimu yamanyi lwaki akuwadde balenzi bokka. Alimun, Allah yakola ki? Yamanyi. Gwe tomanyi. Okumanya kw'omuntu kufunda nnyo, okumanyako kufunda nnyo, kumpi nnyo, naye ate okumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuli wala nnyo. Bwetolaba Khidr alayhi salam bwesisinkana akaana akavubuka akatalina musango gwonna, akatalina tabbu yonna, nakola ki? Nakatta. Bwe yali atambula naye namugana naye otya omwana akatalita nafsan zakiyatan
bighairi nafsi, notta omwana atalina musango, mwana muto talina nagwasse, ng'ekikola kyokoze kibi nnyo. nga Musa twakoze naawe endagaano obutambuuza bibuuzo bingi, kitegeera. Ku nkomerero yabyo amunnyonnyola lwaki yakikoze. Alimu yamutegeeza nti oyo mwana mu maaso tajja kuba mulungi eri bazadde be, katumugjewo nga bukyali basobole okugumiikiriza obulumi bw'omwana ono okuvaawo okusinga okugumiikiriza obulumi bw'omuliro. oba kitegereke nti osobola okuba nga Allah akuwadde omwana nga bwe twakisoma luli. Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba nti ya ayuha alladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum, abange mwe abakkiriza mazima mu bakyala bammwe, mu bakyala bammwe n'abaana bammwe, aduwwan lakum, mulimu abaki? Abalabe bammwe. fahdharuhum, mube bagezi. ekyo twakinyonyola, aye twakinyonyola emabegako ne tubalaga asobola atya okuba omwana wo omulabewo, asobola atya okuba omukyala omulabewo n'afuuka ensonga n'oyingira omuliro, oba omwana wo n'afuuka ensonga n'oyingira omuliro. Kati Allah yamanyi lwaki nkuwadde bawala, lwaki nkuwadde balenzi, lwaki ono Allah subhanahu wa ta'ala amutobekedde abaana n'amuwa abalenzi n'amuwa nabaki? N'abawala. Alimu olw'ensonga nti muki? Ate naawe lwaki Allah akummye abaana? Gwabamye omwana naawe tokiika nnyo nsingo, alina ensonga lwaki? Lwaki abakummye? Ensonga ye Allah gye yeemanyidde, gwe gy'otasobola kukola ki? Wallahi singa Allah yali atulaga abaana bano mu buto bwabwe nti ono agenda kuba kino, ono agenda kuba kiri, oli agenda kuba kiri, abamu tebandikuzenga. Sibe guli n'okimanya nti omwana yagenda okuyigganya mu bukadde bwo, yagenda okukwatira ejjambiya era yali kusaanyaawo, osobola omukkiriza akule? Tosobola. Ne Allah subhanahu wa ta'ala akhfa bintu yabikweka tabaraka wa ta'ala, gwokuza bukuza atuuse mu maaso yalongoose akoze eki, naye ebiseera ebimu Allah tabaraka wa ta'ala akutukweka embeera ezo ezimu obutamanya lwaki olina bawala bokka, lwaki olina balenzi bokka, oba lwaki akuwadde abawala, oba lwaki akufudde. Innahu alim. Erisembyeyo ligambye qadir. Qadir musobozi, musobozi abulina obukola ki? Naam, obusobozi mbulina obukuwa omwana buba omwagadde nga onnemeddeko nsabye nnyo nsobola omukuwa. Nebyokulabirako bingi mu Quran. Abasajja abaali bakuze mu myaka, bali mu myaka 10, abakyala bali mu myaka 9 nga tebakyalina ssuubi gamba nti basobola okuzaala. Omuli Nabbi Zakariya alayhi salam yasaba Allah namwe nti Rabb ishta'ala ar-ra'su shayba, tuno omutwe gwange gwonna mweru tuku, amagumba temukyali, nkaddiye, naye ate nkimanyi Allah bwe nkusaba tosobola kundekerera.
bwe nkusaba tosobola kunnyima fahabli min ladunka waliya nkusaba ongabirire kino kirabo nga kivudde gy'oli naye nga njagala ki waliya waliya kitegeeza mwana naye nga mukwano gwange omwana nga ki mukwano gwo naam kitegeeka nti osobola okuba n'omwana naye nga aduwa laka nga omulabewo naye osaba Allah omwana nga omwana ono waliya mukwano gwange yarithni wa yarithu min ali yaqub kinkusaba Allah subhanahu wa ta'ala omwana ono byemwagaza agenda kubanga ansikira yarithni ansikira muki omusaayi si musaayi ekyo si yali agala yarithni asikire irimu eno agisikire asikire irimu ya yaqub waj'alhu rabbi radiya omwana ono nkusaba Allah omufuule radiya omwana eyesimisa nga gwe omusiima Allah osiima omwana ono ate nga n'abantu bonna bamulaba nga mwana mulungi Allah yakola ki Allah tugamu aya enda agamba nti fanadatuhu almalaikatu wa huwa qaimun yusalli fi lmihrab edduwa yajja ansa okwanukula kwayo kwajja kwamusanga ali mu mihrab mihrab mukimanyi edduwa egenda okwanukulwa yalina mu muzikiti ali mu swala qaimun yusalli amawulire gajja ne gamuwa amawulire ag'essanyu nga Allah mugamba inna allaha yubashiruka biyahya amawulire ag'essanyu agaliwo Allah akuweya amawulire ag'essanyu ag'omwana gwe bayita ki bamuyita Yahya n'erinnya lyava wa Allah eryamutuumibwa mu aya ez'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku kyafaayo ekyo kubanga amagezi g'abantu aga bulijjo nga tegakikkiriza nti omusajja mukulu asobola okuzaala omwana n'omukyala gwe yalina nti asobola okuzaala omwana naye nabbi Zakariya alayhi salaamu nga tuzeeko emabega yali alabirira Mariyamu yamunoonyeza buli kintu kyonna mukuziza kuva mu buto Mariyamu gwalabirira yali amuyita atya kozi Zakariya yali ayita atya Mariyamu balinawo oluganda oba tebalina luganda ki mukyala wa Zakariya aba muganda wa Mariya kyo kitegeeza mulamu we okitegedde kati yalabirira mulamu woono kuva mu buto ebbanga lyonna yamuteekerateekera ebyokulya ebyaki bwe yalaba Zakariya nga Allah agabiridde Mariyamu omwana ataliiko musajja nedda bwe yalaba nga Allah subhanahu wa ta'ala agabirira Mariyamu amuwa ebyokulya ebiva waggulu buli kika kyabibala nga akisangawo Mariyamu bino bijjawa bino ebyokulya buli kika kyakibala kyonna nga akisangawo agamba ya Mariyamu anna laki hadha bino bijjawa qalat huwa min indillah yamugamba bino bivaawa min indillah bino sibiina mukono Allah yandeetera riziki wano nindi Allah yagindeetera
hunalika daa zakariya rabba. Nabbi Zakariya bwamala okulaba nti Allah akola ebyewuunyisa ebinene, naye nassaayo okusaba kwe, naye nassaayo ki? Nti Allah, nange nkusaba omwana nga bwewa Mariyamu, nange nkusaba ompe ki? Allah subhanahu wa ta'ala namugabirira omwana. Kyetwagaddemu nti innahu alimun qadir, Allah alina obusobozi obukuwa omwana, obukuwa ki? Omulala yali nabbi ani? Ibrahim alayhi salam, naye Allah amugabirira omwana mu myaka nga akaddiye. Ekitegeeza nti Allah bwakuga nti alimun, obusobozi mbulina n'okumanya mmanyi, okumanya mmanyi n'obusobozi mbulina. Bwaba asazeewo okuwa akola ki? Akuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo nti omusiraamu yenna tobaamu kakuugola kutwala mu shiriki, kugatta ku Allah ngoga noonyezeza dde liganye. Totawaana nnyo. Alimun, oli amanyi, ate qadiru, n'obusobozi abulina. Gwoba owanjagira ebizibu byo, gwoba onnyonnyola ebizibu byo, bano betuddukiramu. Ekisooka la ilma lahum, okumanya kwabwe kutono nnyo, ate la qudrata lahum, n'obusobozi tebalina. Ala kulli hal, aya eyo ekulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mufuzi waggulu, ye mufuzi mu nsi. Bw'abanga ye mufuzi, ate ku buli kintu kyonna akisobola, yagaba zadde, yagaba ki? Kibalaba Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam bwe yasabanga Allah subhanahu wa ta'ala nga asabira omuntu afunye omwana, yagamba nti barakallahu laka fil mawhube, Allah akusize baraka mu kirabo kyakuwadde. Barakallahu laka fil mawhub, ekirabo ekyo Allah kyakuwadde akikusizeemu omukisa. Kozi fe tusaba tutya? Naam, kulika mukulike kitegedde nga yesi yedduwa ennungi, edduwa ennungi kumusabira nti barakallahu laka fil mawhub wa ruziqta birra. Allah kusize baraka mu kirabo kyakuwadde, ate ekyokubiri amukuze wa balaga rushda, Allah akuze omwana ono amutuuse mu myaka egy'obukulu. Si ekyo kyokka, wa ruziqta birra, Allah akugabirire obuwulize bw'omwana ono abe muwulize gy'oli. Edduwa ani agisaba? Afunye amawulire. Egundi Allah yatugabiriddeyo ezzadde, kyoddamu nti barakallahu laka fil mawhub, barakallahu laka fil mawhub wa ruzikta birra wa balaga rushda, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Netubanga tumusabira edduwa ezifaananako ng'ezo, kababe balongo oba si balongo, yedduwa gye tukozesa. So si kwebaza bitonde ebitalina bwe biri, bitalina busobozi, amaanyi gonna ntugazza ku bitonde biri, ne twerabira Allah subhanahu wa ta'ala agaba omu yagaba n'abameka. Idhan tugambe nti alwalad, omwana, ni'ma min ni'amillah, kyengera mu byengera byani? Bya Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe kiba kyengera mu byengera bya Allah, waliwo amateeka agatufuga ekyengera kino tukyebazizza tutya, ekyengera tukyebazizza tutya.
kyandibadde kirungi omukyalo ono mu busiraamu aba akubirizibwa okuba nga tunoonya omusawo, tunoonya omusawo ono nga mukyala yazaazisa ki bwekito bekyandibadde. Si buli muntu yenna nti alina okutunuulira awura obwereere bw'omukyala. Allahumma okujjako nga mbeera ekalubye nga tewali aliwo yenna tugamba nti khalas tufunye dokita omusiraamu yaba atawalla ensonga eyo, akwasaganya ensonga eyo, bw'aba abuzeewo yenna aba aliwo. Mukitegedde? Katulina okukissa mu bwongo nti omukyalo ono yandizaalidde oba nfuneyo dokita azaalisa omulungi oba ki, naye nga mukyala akwasaganya ensonga eyo. Naye olwokuba nti tuli mu alamu ndala nnyo, tuli mu nsi ndala nnyo, la hawla wala quwata illa billah. Abwekityo nti kyekyandibadde kitunuulirwa ku mwana ono gwe tusuubira okufuna. Ekirala, istihbab albushra wattahni'a bilmawlud. Ekyokubiri kiri mu busiraamu era kiri mu sunna, mu njigiriza ya busiraamu. Okuwa amawulire ag'essanyu, okuga amawulire gassanyu. Omwami aba afunye omwana oyo, naddala bano abadde mu kuzaalisa, kiba kirungi nnyo ne bajja ne bamuwa amawulire agaki ag'essanyu ago. N'abafamire okubawa amawulire ag'essanyu. Mukitegedde oba? Omwana tebamukweka. Tokweka mawulire ga mukyala kubanga akoze eki azadde, olw'okuba otya okusalira abantu aqiiqa. Waayo wajja kummanja aqiiqa kanga kweke. Tokweka mawulire kubanga edduwa zino zebagenda okuwa nkulu nnyo eri omwana oyo. Tukijjawa olw'ensonga nti kyekimu ku bintu ebiyingiza essanyu mu mutima gw'omuntu, ate nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuuza mulimu ki ogusinga okuba omulungi mu mirimu egikolebwa abaddu, mirimu ki ogusinga okuba omulungi, ayyul a'mal afdal? Yagamba nti sururun tudkhiruhu ala akhika almuslim, amawulire ag'essanyu goyingiza mu mutima gwa muganda omusira. Bwe kibanga kya ssanyu okumutegeeza nti munnange nno omukyala azadde, ekibuuzo ekiddako awo kiba azadde mwana ki? Bw'aba mulenzi tugamba tutya? Wangi? Ate omuwala tugamba tutya? Sukaali. Mujahiliya eri omuntu bwe yazaalanga omwana omulenzi nga bamuyozaayoza, kika kyaze. Kati bwe yazaalanga omwana omuwala nga tebanyega, azadde ki? Muwala. Mukitegedde? Naffe oba tukirina simanyi. Bwazaala abaana abawala tasanyuka, bwazaala abalenzi nakola ki? Nasanyuka. Oba olimu olujahiliya. Buli lwobanga ekyo kirina mu mutima gwo nti ofunya omwana omulenzi n'osanyuka nnyo ku olwo aqiika oyagala ogisalirewo, bw'aba muwala tujja mumusalira. Be basembayo mu kusalirwa aqiika. Tomanyi mwana ki ajja kuba wa mugaso gy'oli. La tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'a.
muzadde lyamwe tomanyi mwana kyagenda kuba wa mugaso gyoli, tokimanyi. Ye Allah yamanyi mwana kyaliwo ow'omugaso. Gwe gwonyooma olwaleero gwoyisaamu kuyisaamu amaaso, gwokakkanya, gwotunuulyanga atalina kyali, Allah ate baasitula. Nejjukira biri tebimuva mu bwongo byewamukolanga, gwemulabanga omuto n'ebyokola tebimuva muki, bimusigalamu. Kyebulaba nti omuzadde ng'omuzadde tulibiraba mu maaso eyo insha Allahu taala, omwana wo tateekeddwa kukulengeramu bulyaza amaanyi n'olunaku n'olumu. Ayitibwa ki? Omwana tateekeddwa kulengera mu muzadde, kiyitibwa bulyaza amaanyi. Waliwo obuntu bwe tukolakola waka naye nga tetubufaako, naye nga busiga obukyayi mu baana. N'omugulira kaswiiti olwaleero n'ekya n'omuwongera kaswiiti, n'omuwongera kaswiiti, abalala tobawadde, g'osuubira ki kyosiga? Mahabba. Kitegerekeka. Hatta nadharat bakugamba n'enseka zennyini ng'otunuulidde omwana, bw'osekedde onu n'onu bw'olina omumusekera okumwenya. Mumanyi ebyatuusa Yusufu ku mitawaana, Nabbi Yusufu mwali muwuliddeko. Baganda be okumuyigganya okukwata omusuula eyo mu bibira, bamusuula eyo mu luzzi, kyali ki? Yusufu ahabbu ila abina minna. Yusufu lwaki taata amwagala nnyo okusinga ffe? Wa nahnu usba, ffe baana ab'amaanyi, ffe taata oyo gwakulembeza. Byazaalira Yusufu emitawaana. Kitegerekeka nti ng'omuzadde omwana tateekeddwa kukulengeramu bulyaza amaanyi. Ensonga lwaki nti ne bw'aba afunye akasonga konna addukirawa? Abamunyiiza addukirawa? Nja kukuloopewa, amanyi gwe kirimaanyi. Songa zonna agaana gwokuba gwokola ki? Kitegerekeka gwe mwenkanya. Era bakuloopera ensonga emu bbiri nga tozifaako, nga nawe bakuta taata bwate bwali, kiba kibi nnyo. Ala kulli haal, ekigambo ekisinga okuba ekirungi nti omuntu ono afunye omwana bamusanyusa n'amawulire agaki ag'essanyu, gwamusooseeko mumutuusaako amawulire ag'essanyu, oyina empeera nnene wa Allah ng'abadde takimanyi, amutuusizaako amawulire ako. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu kyafaayo kya Ibrahim, surati Safat, fabasharnahu bighulamin halim. Fabasharnahu, twamuwa amawulire ag'essanyu. Tugenda kuwa omwana omukwata mpola. Ibrahimu n'akimanya nti Allah agenda muwa omwana. Mu sura endala n'amugamba nti inna nubashiruka bighulamin alim, tugenda kuwa omwana mawulire ga ssanyu, naye omwana ono alim, muki? Mumanyi. Ya Zakariya inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wange Zakariya, tukuwa amawulire ag'essanyu ag'omwana erinnya lyayitibwa ani? Nabwekityo nti singa omuzadde afuna amawulire agafaanana bwe gatyo, oba ofunye amawulire agafaanana bwe gatyo, kya mu busiraamu okuyozaayoza munno atuuse kwekyekyengera, attahni'a wa hiya addu'a lahu bilkhair, okumuyozaayoza nga tumusabira ki? Edduwa ennungi. Tusaba Allah omwana oyo amukuume obulungi, mwana amufuule wa mukisa, so si kutunuulya mwana nga kalalu tekakubaako, bakalabirawo obulalu nga kato
tekakukubaako ebyo tebitubyogera wali mwana kitegeera tetubyogera wabula tusaba dduwa nnungi tumusuubira kuba mu bulungi so si kwogera ate gagambo gatanyuma si bigambo birungi naddala okwogerera omwana oyo omuto ali bumbeera efaanana bwetyo nga tumaze okufuna amawulire mukyala azadde abaffe tumwaziinira omwana ono oba tetumwaziinira tukwata ku luba oba nedda oba tukima bira aliwo ku muzikiti owaaye jangu ayagala kwaziinira ono taibu ngenda kuyitayo naye mitwalo gyange 5 wegiri egyadhaani olina okutegeka ebbaasa ya muadhin taibu ekigambo ekikwatagana n'okwaziina ekituufu kiri nti hadithi zonna ezoogera ku kwaziina zonna si ntuufu zonna siki zikwatagana n'okukola ki zonna naddala حديث يا أبي رافع قام أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة حديث قام أنت نلبى أبي رافع قال نلبى النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيني لا حسن متبنيواني وعلي بيا مزالة فاطمة بيزالة بوات نبي يزيني لومانو waliwo hadithi endala egamba yayaziinira mu ddyo n'akima mu kkono. Sheikh Nasuddin Albani rahimahullah hadithi eno esooka yagiri hasana naga hadithun hasan eri hasan naye ku nkomerero mu bitabo ebyasembayo n'agamba naye nagenzo gyetegereza nga siki mukitegedde mugenda baziinira oba nedda wangi tayib kiki olina okukola shaka tugaye nti hatha hadith dhaif la yanbaghi al'amalu bihi hadith eri dhaif tesaanidde kubanga tugyesembesa era tuginywererako ekiri sunna tahnik المولود تحنيك kitegeezaki inshallah marhaba tahnik kitegeezaki tahnik kitegeeza okufunayo entende okufunayo entende n'ogikola otya nga tannalya kantu konna tannayonka kiri sunna okuhannaka omwana kiyita tahnik ofunayo entende kyekisinga okuba ekirungi ne bagimukombyako kubanga ye omwana oredi bossa ku mumwa bamanye ekyokukola teyetaaga mumusomesa giri muyafuluma nayo mu lubuto lwa maama we kitegedde entende eyo nakombako oba naginuuna tomukkiriza kunuuna gundi kaliba kayinza kutuuka ate kakuta kitegereka kibala ye nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyakolanga entende nga gyakwata nanuuna nabbi sallallahu alaihi wasallam ati omubisi kuddidde mukamwa gweyassanga ku mwana mukitegedde kati olwaleero mwina ziblenda zikuba amata zikuba gundi kitegedde osobola okusaamu entende ne bagikuba nojjamu omubisi n'omutonyezaako kitegerekeka ekyo ekyokulya nabbi sallallahu alaihi wasallam yakiyita ni'ma ta'amu almu'min attamur
kyengera ekyokulya kyomukkiriza entende. Ekyewunyisa ebiriibwa byonna sheitaani zibirya okujjako entende. Terya ntende, ejjini tegalya ntende, byonna ebisigadde gabirya illa tamuru. Kitegerekeka era min alamaati okubanga olina sihiri obutaagala nnyo ntende. Omuntu agirya bwa ntende sizaagala nnyo, toba mulamu, toba mulamu, yongero ziriira ddala n'ekizibu. Naam, entende kikimu ku byokulya ekyandibadde kisookera mu lubuto lw'omwana oyo. Attahnik mu hadithi, attahnik an tumdaga tamra, omuntu okugaya ku entende, wa yudlik biha fam almaulud, entende eyo n'ogissa mu kamwa k'ono omwana azaaliddwa. Si kussaamu ntende namba, wabula okussaamu obuwoomerevu obwo bwaki obw'entende. Olwa hadithi abi Musa yagamba nti wulida li ghulam, bi Musa yagamba nti wulida li ghulam, banzalira omwana. Fa ataitu bihi nabiya sallallahu alaihi wasallam, nga sinnabaako kintu kyonna kyenkola, namusitula bulambalamba ne muleetera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hannakahu bitamra, nabbi n'agaayo entende n'atonyeza omubisi gw'entende eyo mu kamwa k'omwana oyo. Wa daa lahu bilbaraka, nabbi n'amusabira ki? N'amusabira omukisa. Wa dafa'ahu omwana ono nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi eggwayo nti fasammahu Ibrahim, nabbi yamutuumaani omwana yamutuuma Ibrahim. Wa hannakahu bitamra, namuwa entende eyo. Wa dafa'ahu, namunziriza. Wa kana akbaru waladu abi Musa, yali omwana omukulu mu baana baani ba abi Musa. Yakikola ne ku Abdallah ibn Zubair. Abdallah bin Zubair bwe baali bakasenguka okujja mu kibuga Madiina, waaliwo ebigambo ebyali byogerwa bingi, naddala ku batuuze b'e Makka. Baagamba buli asenguse okuva wano tagenda kuddamu kuzaala. Buli agenze Madiina si wakola ki? Abo abaana be baakomako eno be bagenda okukomako paka okutuusa Asma ye mukyala yasooka okuzaalira e Madiina, era bwe yasenguka bwati yali akatuuka mu Madiina n'azaala. Abasiraamu baasanyuka nnyo olw'okuzaalibwa kwa Abdallah, era nabbi sallallahu alaihi wasallam yamutuuma erinnya, n'amusabira ne baraka, era yali hafidhu lil Qur'ani al-Karim. Ne Qur'ani yonna yali yakola ki? Egikwata. Nabwe kityo nti omwana abazaaliddwa ebintu bitunuulira insha Allahu taala. Tuba tufunye omwana amawulire ag'essanyu kyambusiramu. Attahnik kyo tukitegedde. Amma kikwatagana n'okwaziina hadithi nafu, n'oli bw'aba yaziinye, bw'aba yaziinye tetumugamba nti akoze haramu, tetuvuga akoze haramu nedda. Bw'aba yaziinye ng'alaba nti atambudde ne hadithi eri, tetumusaako nnyo shidda, wabula yuallam, tumusomesa busomesa ti ekyokwaziina yaddewo ekiri, naye ekyokumuwa entende kyekikola ki? Kyekiri mu sunna, kyekiyigirizibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nabwe kityo nti wetwaba tufunye omwana waffe oyo tumukozeeko ebyo byonna insha allahu taala ekiba kiddirira kiba kyakubanga buli muzadde yenna omwana allah gwakuwadde omuteekerateekera al aqiqa. Teekerateekera ki? Okumusalira aqiqa. Aqiqa kyeki? Lwaki tusala aqiqa? Migaso kyegiri mu aqiqa? Yota atasaze aqiqa kikyafiirwa? Omwana kikyafiirwa nawe omuzadde kikyofiirwa? Fi darsi alqadim bijja kubaawo musomo gwaffe ogunaddako insha allahu taala. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.